Endulu ey'oluleekereeke wamu n'obuyimba obw'enjawulo obusuuta n'okuwaana omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform His Excellency Bobi Wine bwe bubuutikidde ekibuga Mbarara. Wano nno we tusinze n'okuba nga tumanyira nti abaana balenzi abayitibwa ba foot soldier tebakoma Kampala, tebakoma Jinja, tebakoma Kabale, tebakoma Wakiso, wabula n'Embarara. Abaana abayitibwa ba foot soldier mukwano gwange bangi ddala. Ate ng'obuyimba baba foot soldier b'Embarara balina engeri ekintu kye bakisoosowazaamu. Bava ku kyokubeera nti babuyimba mu Luzungu oba mu Luganda. Abaana babuyimbira ddala mu lulimi luli Olunyambarara. Olunyambarara nogamba Olunyankole? Nogamba Olunyambarara. So abaana ba foot soldier olulabye Bobi Wine ng'ayingirawo olunaku olwaleero batandise okuba nga bakuba obuyimba. Balina obwedda engeri gye bayima nga bagamba nti Kyagulanyi apande hunda henda hiye. Anti badde njagala gezaako kuyimba biri ebigambo byennyini by'Olunyankole bye badde bayimba. Naye ebigambo bindakidde. So yoyo omukulembeze ng'ayingirawo butereevu Embarara we batadde headquarters z'ekibiina ki the National Unity Platform oba zoyinza okuyita Western Region headquarters. So Bobi Wine atuukidde mu ssanyu ery'amaanyi era abakulembeze b'Embarara balaze essanyu ery'ekika ekya waggulu ne batandika okuba nga bamuwambaatira ne bagamba nti daddy wano wotabadde daddy wano Embarara tubadde tukumishinga wabula era tubadde akarulu tukakunoonyeza n'okuba nti tunoonyeza enkyukakyuka. Sooka olabe ebibaddeyo okutandikira ku ba foot soldier. People power! People power! People power! Wait! Is our president! This is National Unity Platform, especially Western Uganda. Western Uganda Our president. all right. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Bro kampite kwa wano babo. Of our late Deputy President, Mama Johnny Mujisha, I open this office of the National Unity Platform. In the name of our former Deputy President, Mama Johnny Mujisha, I open this National Unity Platform office, headquarters
in Western Uganda. So help us, God. People power. Our power. People power. Our Unaenda kama mtu. To the glory of God, I have watched in such a hunger and in memory of all those who have paid the ultimate price. Kandi no mukujukaba wona abashashwire omutango gurukumarayo pursuing a free Uganda. Barugurwanirira Uganda eyobusinje. This Western Region headquarter, AG Office ya Western Region of the National Unity Platform was opened on the 26th day of September 2025. Ngu Ekitebe, Ogutebe, Ogwa National Unity Platform, Ogwa Western Region, Wiguruheri izobe birabiri na mukaga, byokwezi kwa mwenda, 2025, kando wiguraho ni Presidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert. Musinguzi! Awo simanje babategeeza. So, mukwano gwange ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi gwa September omwaka guli 2025. Olunaku lwakutaano tuli mu kwolekera weekend, tuli mu kumalako week. Wabula we tumaliddeko week olunaku olwaleero nga His Excellency Bobi Wine alina abantu bakubyeko naddala abasaidi eri mu buyinza oba ya NRM abamu abagamba nti Mbarara bagizingako eri mu mikono gyabwe. Olunaku olwaleero agambye nti ebintu kabikole mu ngeri ya Robadoba style. Kansooke nkulambuzeeko office za NUP headquarter office aba Western Regional Headquarters ze baguddewo olunaku olwaleero. Office bweziti bwezifaanana mukwano gwange ku ttaka kwezitudde lyodde neddala. In fact office zino ssebo zirina ekibangirizi ekinene ngera bwolaba abali batuuseeko ekavule. Mumanyi bulungi nti NUP ntegeeza headquarter enkulu mu Uganda eya NUP ekavule bwobanga wali otuusewoko muganda wange waliwo ekibangirizi ekiwerera ddala nti wewabaawo enkuŋŋaana eziba zitudde abantu basobola okubeera nga batuulira ddala ewantu ewagazi era ewanene ddala. So nabwe kityo ekyo nno kyekibaddeyo Mbarara olunaku olwaleero. Office zimaze okuba nga ziggulwawo mu butongole era nga office zino zigguddwawo mu kaseera akatuufu ddala. Mu kaseera nga Bobi Wine ayongera okwagala okukonkaringa n'okukwata buli region ya Uganda okulaba nti obuwagizi bwongerera ddala okuvaayo. Kati atandise okuba nga asensera n'okuba nti buli kadde abaako regional office Agulawo. Ojja kujjukira nti side za Eastern awo tuba twogera ku Busoga. Abanaye sooka olaba ekibadde mu Western olwaleero. Sooka olaba ennamungi w'omuntu azze abantu babadde bangi ate nga tewabaddewo kulangirira. NUP teyakoze kulangirira kuli awo nti nno kubanga newookebera mikutu eja His Excellency Bobi Wine wamu ne NUP tebalangiridde nti Mbarara tujja. Abasajja baguddewo nga already bakimanyi bulungi ekiri ku program kyakubeera nti baggulawo regional offices zino oba regional headquarters eza Mbarara. So batuusewo doza bagambye nti bwolabula wano abantu obusajja buyinza okubeera nti ebintu bubirinnyalinnya here and there. So njagala okutegeeza nti mu butongole the National Unity Platform emaze okugula Western Regional Headquarters Mbarara era ziri steady. So gwe ayina kyonna ekyekwatagana ne NUP ng'oli mu Mbarara bitundu ebirinaanyeewo kati okimanyi bulungi nti Western Regional Headquarters zamwe zimaze okubeera nga ziggulwawo omukulembeze yennyini His Excellency Bobi Wine. Badagamba nti engeri gyekiri nti NUP wamu ne Bobi Wine obuwagizi mu Central buli sure at the same time mu Eastern obuwagizi bwo baabukakasa nti bw'otuuka Jinja Busoga Iganga Kamuli biki eyo NUP obuwagizi ebulina ebitundu 10 ku kine waakyo. Kati Bobi Wine atandise okubanga obwanga abutunuzaako eyo gyawulira nti
obuwagizi tebunnannyikiranga bwabwetaaga n'okubeera nti ne ba opponent be balinayo amaanyi mangi kati kyekiseera okubanga alumba n'okuba nti aleetawo okufufugaza okwenjawulo. So ebyo nno bye bibaddewo olunaku olwaleero, but nga tukyali mu bibaddewo olunaku olwaleero mu NRM ebiriyo abamu ku bakulu mu yo ge bakaaba ge bakomba nga n'asembeddeyo ddala okubeera nti yayingidde amaziga agali fresh ye mukyala amanyiddwa nga Jacqueline Mbabazi. Omukyala Jacqueline Mbabazi munene mu kibiina kya NRM era nga ono ye mukyala we yaliko prime minister w'eggwanga lino era nga tukyamulina mulamu omukulu Amama Mbabazi era nga bolaba mu kifaananyi awo eyaliko prime minister wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi mukyala we amaziga essaawa zino gakaaba gakomba olw'embeera eyamutuuseeko olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi gwe Septemba omwaka 2025. Kiki ekyatuuse ku mukyala wa John Patrick Amama Mbabazi former prime minister ekyabatuuseko mu NRM kyabadde bwe kiti. Waliwo akakiiko ka NRM akamanyiddwa nga the NRM Election Disputes Tribunal. Akakiiko ako kateekebwawo okuwulira ab'emulugunya ku nsonga n'ebyo ebyava mu kulonda. Akakiiko kano kaavuddeyo ne kakawaŋŋamula ne kagamba nti omukyalo ono ekifo kyabadde yawangulamu kaadi ya NRM okwesimbawo mu Western Region yennyini eyo Bobi gye babadde yennyini gye bali essaawa zino nga baggulawo Ekitebe. Omukyalo ono gy'abadde yeesimba era mu kwesimbayo yali yawangula kaadi eya NRM ey'okwesimba ku older persons MP oba okwesimbawo nga MP w'abakadde mu Western Region. Omukyalo ono kaadi akakiiko kagimugjeeko era basazizaamu obuwanguzi bwe mukyala wa yali prime minister Amama Mbabazi. Akakiiko kalina ensonga ze kalambuludde ne bagamba nti mukyala wa Amama Mbabazi tagwanidde kubeera na kaadi eno olw'ensonga ezimu oba endala era nti obuwanguzi bwe yafuna akakiiko kabumugjeeko tasobola sawa zino kwesimbawo nga MP ku kaadi ya NRM era nga akakiiko kalangiridde nti akamyufu tugenda kukaddamu. Omanyi nga akamyufu kimanyi nti nno kaggwa olindiridde bulindirizi lunaku Electoral Commission lweggulawo ogende weewandiise ng'otutteyo kaadi y'ekibiina. Ababadde ku kakiiko kano aka the NRM Elections Disputes Tribunal kabadde kakulirwa omukulu John Musiime ng'ali n'omukulu Nelson Kamuhanda wamu ne Esau Isingoma be bawadde ensala yaabwe ne bagamba nti akalulu kano akali mu mukyala wa Mama Mbabazi mbu kajjula emivuyo ne kakunakuna ne kadda ne mukati. Olw'ensonga bagamba nti bwe baanoonyerezza mwalimu ky'oyinza okuyita duplicate entries nga tugeze nti nno kano akalulu kayingizibwamu ate omulala n'addamu n'akayingizaamu nga baakayingizaamu dda. Waliwo kye bayita illegal voter replacement okuteekamu abantu abatagwanidde kubanga balonda oba abatalina buyinza kulonda. Era mu nsala y'akakiiko bataddemu kye bayita deceased persons recorded as having cast ballots. Bagenda okunoonyereza nga n'emirambo gyalonda. Mu kamyufu ojja kujjukira nti mukyala wa Mama Mbabazi omukyala ono Jacqueline Mbabazi baali bamulangirira nti awangudde mu kamyufu akaliwo mu August. Wabula obuwanguzi bwono yafuna obululu
oba yasinga munne gwe yali abbinkana naye yamusinga obululu 7 bwokka. Ompulira? Bwamusinga obululu 7 ne bamulangirira nti yawangudde akamyufu. Ani gwe yakuba akalulu? Akalulu yakakuba Patrick Kyamukwate Mutabwire. Bwe bayingira mu kalulu ne Patrick Kyamukate Mutabwire bamukubira ku bululu 7 bwokka. Kati Patrick Kyamukate Mutabwire kye yakola kwe kugenda mu kakiiko n'aleeta obujulizi obupya obulaga nti nno waabaddewo kyoyinza okuyita overvoting. Mwali muwuliddeko kye bayita overvoting, nti okulonda kwabaddewo naye kwasukkulumye, nti balonze ne basukka we bandikomye. Mu kunoonyereza okwanoonyerezeddwa basanze 28 duplicate entries. Ne basanga nga mu kulonda wabainangawo okulonda ne wabaawo ataddamu olonda nga alondanga kali akalulu akasoose. Obwo ne babala 28. Ne basangamu abantu abalala 5 be baazizikamu nga baali tebagwanidde kulonda. 5 illegal replacements. Kati ne basanga nga mwalimu emirambo 3 ejalonda nga abantu baafa dda babaziika n'obaziika, wabula wano mu kulonda nga balaga nti nabo baalonze. Kati kino kye kyamaze eggobe mu kibya ne kitandika n'okutiisa aba opponenti baaba NRM. Kiki ekyabaddewo? Bwe weetegereza obulungi mu register y'abantu abalonda era abaali bakkirizibwa okulonda kyoyinza okuyita eligible voters, register yali eraga nti abantu 364 be baalina okuba akalulu oba okulonda. Kati we tutuuka mu kulangirira results, results zaali ziraga nti abantu 403 be baalonze akalulu, wabula nga mu register mulimu abantu 364 wabula batandika okulangira nga abantu 403 be balonze, naye nga ate register eraga nti abantu 364 be bawandiisibwa okulonda. Ekitegeeza mwali musukka abantu 6 listi. Kitegeeza nti abalonda abasukka waliwo abalala abalonda abasukka mu 6. Kati wuliriza mu ruling eyafulumye ngeraga nti akalulu kalina okuddibwamu era nti omukyala Jacqueline Mbabazi, mukyala wa mama Mbabazi, tasobola kubanga akozesa card. Bawandiise ne bagamba nti these irregularities fatally compromised the election and substantially affected the result. The declaration of Jacqueline Mbabazi as NRM flag bearer cannot stand. Mukadde ke kamu bagambye nti evidence empya eyaleeteddwa yakkiriziddwa olw'ensonga nti Mbabazi wamu ne akakiiko k'ebyokulonda omukulu akatwala Tango Doyi respondent mu filing eno gye baakoze talina ngeri gye yayanukula ku bino ebyabadde biteereddwawo ng'obujulizi. Mwana mulenzi oba omukulu amanyiddwa nga Mutabwire yagambye nti bw'ojjako abantu be bayingizaamu ne balonda nga tebagwanidde, bw'obalabalamu ye yandibadde omuwanguzi. Wabula tribunal yaganye omulangirira newankubadde yakkiriza kye yagambye nti waaliwo obubbi mu kulonda n'esazaamu ekyamukyala wa Amama Mbabazi. Wabula ate wadde yagambye nti bw'otunamu ye yandibadde awangula, bamugambye nedda, tetusobola kubanga tukuwa buwanguzi. Olw'ensonga tosobola kubanga ojjayo bululu bwonna bwabbibwa na biki.
so ne bagamba akakiiko k'ebyokulonda aka NRM mu bwangu obw'ekitalo kanguwe mangu okubanga kategeka akalulu akapya. Kati mukyala wa mama Mbabazi alina okubanga addayo mu kalulu oba onfuna. Ojja kujjukira mu mwaka gwa 2015 Prime Minister yennyini amama Mbabazi yafunako obutakkaanya bw'amaanyi n'ekibiina ki NRM era n'akifuluma ne yeesimbawo ku President Museveni. Wabula oluvannyuma ate baddamu ne bakwatagana era enkwatagana n'eddamu n'etojjera buto wakati. Kati mukyala wa Mbabazi wakati ng'ali mu kaseera akazibu kano agenda kukkiriza ebyaleeteddwa akakiiko akalamula ebyava mu kulonda oba yajja gamba nti nedda temunziza mu kamyufu kanzije neesimbewo bwannamunigina oba kiyite independent. So ennaku 14 ze zaaweereddwa akakiiko k'ebyokulonda aka NRM okuva mu tribunal bagende maaso n'okuba nti akalulu bakaddamu. Ago nno ge Maziga agali ku saidi yawe ya NRM. Sobola okuba ng'ogamba ewuwo birungi si birungi wabula ng'ewa neighbor ate biri bulala nnyo. Byebyo nno njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honeybites. Honeybites bagamba balina package ey'omwana adda ku ssomero. Yogera ku cupcakes, yogera ku decorated donuts, yogera ku daddies, binyeebwa mawogola. Ebyo byonna omwana byetaaga n'awona kawu ku ssomero babirina. Mukadde ke kambayina ne pizzas eziwooma okuzaama mu size ez'enjawulo. At the same time bakola keke eza buli mukolo ku 0709 787508 omaliriza okufuna ekyokulya ky'omwana okuva mu Honeybites. Lowooza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano nno basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe omaze okukizimba kituuse ku ssa ery'okusiiga langi. Lwaki tobako nako ku 0705 193636 n'oba oyagala kuddaabiriza kizimbe langi nga langi eriko ekulubuse ekaddiye era osobola okuba nga obakoonako n'obakubira oba n'obaweereza WhatsApp. YouTube channel kwoli bagiyita Agaliwo oba bagiyita Agaliwo YouTube channel. Omuntu atuula emabega w'omuzindalo each and every day si mulala yenze Abasiddi Omusunsuzi. Yongera okubasiima olw'okuba nti mutugoberera n'obwesige bwe mututeekamu. Ekyo tetukiyisaamu maaso. Mwebale nnyo mikwano olw'omukwano era mbagamba nti temujjanga okwo. Like nga video eno. Thank you.